ekijja kitiisa ate kikanga. Bw'obanga tewenywezeza naawe kiyinza okutwaliramu ate n'abamu bakulembeze tebagenda kunyumirwa ntebe. Abakulembeze nga amaze owangula. Yes. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Tweyanziza nnyo omulungi akyekumidde ku channel yaffe eno ya Yuginawo TV. Nze Stone M kwaniriza ate nate nkwebaza gwe nawe najja osinzira okutulaba mu nsi ez'enjawulo bannange, abantu kuva UK, Saudi Arabia. Mwebale bannange kutwagala, mwebale kwagala Musumba Edward. Kali olw'okusaba kw'abangi tusazeewo tumukomyewo munnange. Kamusaba soka tubuuzeeko atuwa obubaka ebigenda maaso mu nsi yaffe wamu n'ebirala nga bigenda okutambula. Sebo kwaniriza ku Yuginawo TV. Nange nsanyuse kubasanga. Yes sebo. Mwebale kunjagala. Abantu bakwagala. Kwe kubye bigere bino. Mwebale nnyo naddala mitala gy'amayanja naba muno. Naba muno bakwagala. Mwebale nnyo. Nalabye feedback eyabadde ennungi. Ku channel kuno. Yadde n'abamu mu message eyo batukuba naye era ebibulamu nanti tuli bantu ffenna era. Okay. Ate omwana w'omuntu omumanyi munnange. Amina. Yes sebo. So wekito bwekiri neyanza mwebale nnyo okunziza. Naffe tweyanziza okutukkiriza sebo n'otufisiza n'obudde. Amina. Yes sebo. Kakati bingi ebitambula mu ggwanga wano. Omusaayi tugambe nti gweyongedde kuba tutandise okulaba ku ng'oma ennene ddala nga zitandise nazo okugwa. Byebyo bye wali ogamba? Anti kati manyi tujja wano ne tulagula abantu ne batuula ne balaba babitwala as simple. Naye nga omulembe guno gwe mulina okumanya nti Katonda situdde abantu abasobola kulaba obusukka abantu bye balaba. Gwoyinza okuba ng'olaba mmere, olaba omulimu, olaba eki, naye nga ffe tulaba ebisusse. Nga mulaba ebitusingako. Ebisusse. Ffe tutalaba na maaso. Kati no nsi y'omwoyo enyuma. Yeewuunyisa. Ate yeewuunyisa. Mu ddakiika emu ey'omwoyo ebeera nga lunaku lulamba. Wano kuffe abantu ba bulijjo. Lusukka. Eddakiika emu. Eddakiika emu bw'ati. Mu nsi y'omwoyo. Kyova olaba bajja kugamba nti musajjawo Illuminati oba agenda mu nnyanja n'owakana. Nga gwe tomulabangako ng'agenda mu nnyanja. Tomulabangako. Naye ate mu ddakiika emu gy'aba asumagidde aba amaze genda mu nnyanja. Ng'akomye naawo. Ng'akomyewo ng'akoze by'akola ne Sadaaka ng'amaze ne Sitaani nga bamaze kwogera naye. Kwegamba mu ddakiika emu. Mu ddakiika emu essuka n'olunaku lumu obuwanvu mu nsi y'omwoyo. Kyova olaba abantu beeyongedde okubba banne baabwe nga baleeta nsimantu kutwala mu Illuminati simala biki. Nalabyeko awo sitole ku gundi emu nga oli yafeera abantu mbwe abatwala mu Illuminati n'asooka abajjako ssente nanti Illuminati naye mbutayagala bagundi baavu ayagala ayinawo kumbe kiri bwe kityo. Oyo yali mufere. Illuminati tebaagala ssente, baagala Sadaaka. Beetaaga mamawo oba taatawo, mugandawo oba mukyalawo oba mwanawo. So oli wagamba nti leeta ssente bwe ziti. Oyo aba mufere. Nkuwandiisa. Aba mufere. Oyo mufere abafera. So kati ebintu bino, ebintu by'omwoyo mulimu abafere kati abaagala kufuniramu ki ssente. Oyo aba bwe twogera ku kigambo Illuminati ekyo kiba kibinje ekinene ekikulembera ensi eno eyo mu Amerika. Kye kibinja kya Sitaani ekisinzeeyo obunene obugagga ekisingayo kuwa Sadaaka esingayo ewa Sitaani ku nsi kuno. Ekibinja ekyo. Ekyo kye bayita Illuminati. Abasinga obunene mwebali. Buli omu. Mwebali muno mu Uganda mwebali abaseleba abayimbi abo
ate mu abasumba bagendayo n'abasumba bamu but not most naye abamu bamu nabo bayinza okuba nga tebamanyikiddwa nnyo nga tebali mu mataala naye nga bali gye bali Illuminati eyo irimu sections nyingi mukama yabindagadda mulimu section y'okusyaga mulimu section ey'okusaddaaka mulimu section nga tugenda kuzaala mulimu section ndowooza owulira mulimu section kwegamba zibanga departments buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe yes ensi esaanewo ate bye bawanirira ettutumu lya sitaani wano ku nsi tusigambye nti buli muntu agenze mu Illuminati yaba abeera mu tutumufu mu ggwanga nedda waliwo n'abagenda wano emizimu ne gibawa amaanyi wano emisamba ne bagenda Magombe kubanga Katonda yambikulira lunaku lumu nendaba nga abasajja wano mu Uganda nga batudde wansi w'omugga gwa River Nile nga bamu we bajja ki wansi w'omugga ng'ate gye batudde batya wansi eyo munda kati gaba Magombe kiri mu nsi y'omwoyo kibanga kibuga kye kibuga kyabwe era n'abagagga bamu abagenda mu boat cruise era baali bagenda kuwaayo sadaaka wansi w'ennyanja eyo waliyo ekitebe sooka olindeko boat cruise njijjukidde ogambye ki nze nalaba akabenje kagwa ku bono wakalaba nakalaba waliyo nze ntya n'amazzi ogambye nti baali balina ebyabwe bagenze waliwo balibo ba spiritual gang baaliwo ku lyato eryo nga balina okola zisaddaaka akabenje kajja kajja si kabenje ate tubuuze kuola mpewo yali nyingi yaliyo kweri tubuuze munalo balekula baaliyo era bajja kugamba nedda so abagagga abamu bava bintu bya Magombe bya ebintu biva eyo wansi omanyi wansi eyo waliyo mayumba wasitaani waliyo mayumba waliyo mamotoka waliyo kibuga waliyo mabaasi waliwo naye olwakuba sometimes ebintu byeri okirabanga ekikere naye nga ye motoka okiraba kiba kikulekule okirabanga kisota naye nga ye transport naye nga gwoba okiraba kirabikanga kirabikanga ekisota naye ate bakuza mu mbeera bakukyusamu katono bwoti n'olaba nga ye baasi ye train ne wano webiri kwano ku surface weno nga byekwese nga olaba nga zibasi zikuba abantu ne zibatta zi accident ziba zino okwesalira Magombe kubanga kampuni ye aba yagiregisteringa Magombe ngambe nteba basi kiba kyaveri nga buli mwaka ino kusikolayo saddaaka wamaalwo season etuuka n'olabanga ate kyeyongedde omusaayi nga gweyongedde nnyo obubenje oba oliawo eno poliisi y'enguudo negamba nti kampani gundi tukuyimirizaamu tusooke tukunoonyerezeeko era baddamu ne bamuta kubanga bonna kyekimu kakati lwaki nti Amagombe ago gabeera buli kadde nga ganoonya kyokulya Magombe gonna gayimirira ku musaayi yemmere yeeri mmere yeeri ye musaayi ne setaani alya musaayi yes waliwo omulenzi yajja mu office kulokoka n'aŋŋamba nze musumba ondaba nti bwe nnali ngenda bampa ekikompe nga kirimu mugaati kirimu omusaayi n'omugaati nti bamuwa omugaati guno ng'ogwaffe guli gwa njawulo kati we yamala kunywa ekikompe ky'omusaayi ne bamugamba endabirwamu yali awo ne bamugamba ye najja musongemu yagenda kulaba mama we najja mama we nga atuuse Magombe mama we mundabirwamu ng'alina omusongamu amufumite bw'ati buli bwamufumita bw'ati afa bufi eri saddaaka eba ewedde wadde aba teyazze nga ye taliiyo omwoyo gwe gubaayo bamusika ne sitaani asika alina mu kutwanya
tutonotono sitaani ye maanyi ge agayina naye tegasinga ga Katonda. Ekizibu tuba tutya Setaani tutya nnyo ate eyo lyamusinga. Katonda nakugamba banakugamba alina obusobozi bujja sitaani mugeyeena ate n'amukolera ekomera ddala wayagala amuteeke. Nti kati awo nja okubuuliza ekibuuzo lwaki ebya Setaani byo bikolerawo ebya Katonda ne birwawo? Kubanga bino byokola saddaaka ebya musaayi kati ate bya Katonda biba clean. Saddaaka ezo zaawukana ziti eya Setaani n'eya Katonda? Kuba nawulira ne mu kyaki mulimu okusaddaaka. Mu kyaki sina mu kyaki ensi yonna omuntu olina saddaaka naye mu kyaki tewali okusaddaaka abantu. Yenjawulo eri basaddaaka abantu. Eri basaddaaka abantu. Eno mu kyaki tetusaddaaka abantu. Akasaayi k'omuntu sitaani kamuwoomera. Naye ate wano eno mu kyaki tugambe nti Kristo yakimala. Ate gwe bitegeera mangu. Nanti kati ntambudde n'abasumba bangi kati ebimu mbijjako eri nebireeta wano. Nobanga oyize. Kati abasumba banjigiriza mweba. Edda baali basaddaaka ng'ente kusinziira ku bibi byokoze ng'okisaddaakira Katonda. Kati waliwo malayika wano w'ekizikiza bamuyita Azazeeri. Azazeeri afaanana ng'embuzi eno waggulu. Foreign angel wa Sitaani. Ekifuba kiringa kya mbuzi eno waggulu naye eno alinga omuntu n'ebigere biringa bya mbuzi. Oyo yakolagana ne saddaaka eza Sitaani zonna. Kati edda bakolanga saddaaka yavunaanyizibwa ku department ya saddaaka z'omunene eza Sitaani. Kati bakolanga saddaaka nga baleke embuzi emu negenda mu ddungu emu nesigala ne bagisaddaakirani Katonda. Kati eri egenze mu ddungu yabanga egenze ku kibi ebe tutte kibi wa Azazeeri kubanga Azazeeri ye wa Sitaani. Kati eno ne bagisaddaakirani Katonda. Ebibi byo ne bibanga bikujiziddwako. Basaddaakanga embuzi bbiri. Emu bagitanga negenda mu ddungu. Eno endala ne bagisala saddaaka ewa Katonda. Edda bwe batyo bakolanga. N'ente bwetyo n'ebinyonyi. N'ente basaddaakanga ga bbiri. Bwekityo. Kati Yesu Kristo bwe yajja n'afuuka saddaaka. Biri byonna ne bikoma. Ne bikoma ebyebibi byaffe bye tukola. Kati n'obanga wabbye. Kati juzi twali eyo Kibuku nga tulina crusade. Omusajja yali bakata banne 8 nga bakamuttako banne. Mu wiki y'emu ffene tukolayo crusade. Yajja katutu n'agamba nga nze nkooyi kubanga bannange bonna babbe bakoze eki. Yalinayo mubbi babase n'agamba nze kulokoka. Ekyalo kyonna kyali kimumanyi nga mubbi. Nga bakata abantu yagamba bakata abantu nga 20 mu bubbi mu mirimo gye babadde bakola. Mu mulimu gwabwe bakyalibe 8 nga babasi. This time babakwata ne babatta bo. Ye n'atoloka n'ajja n'alokoka. Mulokole. Yenenye ebibi byonna era crusade n'alokokera ddala ne tumusabira ne katikati mulokole. Amina waba yalokoka bannange ekyate nga nange mawulire malungi. Kakati bwe twogera ebintu by'ensi y'omwoyo biba bisuka ku ntegera yaffe. Kati olaba nze nsobola kulaba kati nga families zemu ogenda n'owesanga nga zawambibwa. Nga yawambibwa erimu emisambwa erimu emizimu gibadde gibagoberera nga ate oluusi mwe si be babikola naye ate mulimu ababyereetera. Mulimu bye twasangawo mulimu bye bitugoberera naye ate waliwo naffe fennyini bye muleeta. Kati oluusi ensi y'emwoyo ye neeyimirira etya nti gwe w'oleeta n'osangawo biri ebikadde
sina kindi byekuba ne bitandika kulwanagana kyovulaba n'oba ng'ogenze musabiro nga oleese olina by'oleese musamiro ng'osimba ng'olowooza ojja kuba bulungi ng'ogenze musabe wajjaja muwanga ojja kwesanga nga ate embeera ng'esukka bususi ng'eyeeyongera okukaluba nga totereera kubanga bino byoleese biri mu kulwanagana ne bibisanzeewo bisooka ebibijjayo byo bibeerewo kati buli omu ayagala kufuga kati bato neebeera okakana abantu balugendeddemu ate bw'oleeta nga bisinga biri nabyo bisirika busirisi ne bibivaako gamba baatuleetedde magye kitegeera kati ogenda kusanga family kati waliwo family gyendaba kati abantu bali mu kufa baggwaawo ne wenjogerera kati mwaka guno mwakaziika abantu abo mu family egyo kuno kwennyini ku Uganda lwakuba mwaŋŋamba esogera amanya g'abantu musumba tukyali ku Uganda awo no musumba Edward Wamata yes obalaba si byakusekera okufa kwennyini ogenda kubiraba nga sometimes nga bamu waba kiwulidde nga commentinga sina family emu ne ku channel yaffe kwennyini kwali kuno kwennyini ero gy'abalaba mbalabira ddala era mbalaba okitegeera kubanga nze nsooka kufukamira nga sinaba kujja wano mba nsobola kulaba buli kimu ate nenteekateeka n'ekyengenda kwogera okitegeera kiseera naffe otulaba nga tujja era juzi nabagambye musumba ebyo ebintu byo nembagamba nze nsobola kulaba kusuuka gwe bw'okoze eki nga bw'olaba kati family zino zimu zisafaringa ebintu bye baleetedde emisambu egyo kati gyo gyamanyira kunywa ki omusaayi kubanga buli mukozi yenna wa sitaani oba muzimu oba musambu oba muki ayina akateeketeeke k'okubeera ng'atwala awaayo nga wolaba kuwaayo kiweewaayo mu kanisa nga wewaayo kiweewaayo kati buli muntu yenna asinza sitaani buli muzimu buli musambwa buli muki gwina kupresentinga asinga kuwaayo yafuna obuyinja ate wa sitaani wekite wekiri asinga owaayo yasinga ofuna obuyinja yes mukama yadandaga nti waliwo family emu mwasimba ekyoto babadde waliwo ekyoto edda mu maaso g'ennyumba bayitawo batya mu lujja waliwo ekyoto kya sitaani kyebaali batata bamwe nga ati bakola ki nga basinza naye ekyoto kino mu kusooka mwali mukisaddaakiranga endiga embuzi oluusi n'ente ne mukola emikolo oluusi mmwe baana mmwe mukuze nga mukiraba naye mwakola batata bamwe ne bafa ne mubivaako kati ekintu ekyo ekyoto kisigala nga kiwumbujja kisigala kibanja kati muba nga temukiwadde embuzi oba ndiga oba ente kikima abaana kikima omuntu omwomu kibeera kibalwaza nga temumanyi kituuse mu family yes mulabira awo kulwala kufa mulabira oli alwadde bamututte mu ddwaliro tewali ki obulwadde temabulaba byo ebintu ntera obbiwulira yes kibeera bwekiti kati ogenda kwesanga obulamu bw'abantu kubanga lwaki biba birina okusika omusaayi bisika omusaayi ogwo byagala musaayi binywa omusaayi so kati embeera bwetyo bwebeera wano ku wano nsi yaffe eno olaba ensi eno si nnyumba emu 2 3 4 ojja gisanga muntu nga ye ayagala sitaani nga family yagala sitaani yes n'abaana batraininga era nga baagala ki sitaani kitegeera kati obo tubawa amagezi ki abo kati sawa zino nze ndi pastor oba omanyi solution kuvaayo wa sitaani bavaayo batya kulokoka n'obireka kubanga buli kintu kyonna kyokola wano ku nsi jjukira oli mu kusimba
kye tuyita olulandira oba olina okusimba oba osimbye abaana bo bajja kutambulira ku ekyo. Tekikoma kuggwe. Kyangu nnyo okubeera nga malaya azadde abaana 5 ne mutavaamu mwana nga malaya. Nga malaya azadde abaana 5 nabo nga bawala tugambe. Naye nga kubona tekuliko malaya. Si kyangu. Kuba wamma kiyinza okuba kituufu kubanga naffe taata w'abaana akamotoka ewaka era okulu oyagala naawe ovugemu waakiri. Ayinza n'okutendeka nga omwana wano mu Uganda etteeka litugamba emyaka 18 ng'otula ku steering. Naye ate oyinza okwebba nga tonagiweza naye ng'ovulumulamu awo ku kyalo naye nga kale kukola nsonzi obutagenda oba ekiro kale ng'ogenda. Kitegeeza ne bali eri omwana we wadde aba akyali muto amutendeka mu buufu obwo. Ye kati anaalabira ku ki? Bwekito bwekirino alaba ennyonyi nkulu yeeyigiriza ento okola ki? Oluganda ndumanyi. Nga bw'ogambye. Kakati ate ekirala eyo katuveeyo koko. Mu politics leero bagenze okulonda obumyufu bwabwe. Kitegeera. Ensonga simanyi lwaki bakayita kamyufu. Ate nga kalina kuba ka kyenvu. At least kabiri ka green. Waliwo ekibiina olwedde kyekwata langi eyo. Kamyufu buli kintu kyonna kimyufu kipresentingira mu Magombe. Laira ekimyufu kiraga musaayi. Red. Kiraga musaayi, kiraga omuliro. Kati era mu Magombe business eriyo ya musaayi na yaki. Musaayi kusaddaaka waliyo omuliro. Musaayi yeena ye business ekola wali. Yekola Magombe. Bangambako nti abantu beeyo tebasonyiwa. Ate basonyiwa eki? Kasita gubanga wa Magombe wagenze Magombe bakusonyi eki? Era kyovula bakutumye saddaaka weekulema gogenda. Ng'olina ky'okoze oba ng'ovudde ku ndagaano yaabwe si bye binombwe ebya Mukama nsonyiwa. Ova ku ndagaano lumbe walumba kukima. Ekyo nayongedde okikakasa. Walumba akuliirawo teri byakubuuza. So kati Magombe gonna go gatambulira ku protocol bukwakulizo. Tewali mirembe. Tewali byakuteesa. Teba kuteesa. Kakati mbadde nkyakunyumiza. Waliwo ebintu byonna badde ndaba mu politics. Wane waffe. Nga oluusi oba oli mu kusaba. Your spirit ascends. Omwoyo gwo ne gukola ki? Ne gwambuka. Ati waliwo descending and ascending. Ng'oyingidde mu mwoyo. Yes. Kati ngenda kulaba ebyoto bimu abasajja bibakomye. Kitegeera. Nga Mukama ndaga zi accident zigenda kweyongera muno mu ggwanga. Byatandika dda. Accident already zatandika dda. Kitegeera. Zatwalira muno na mutabani wa Sudiru. Already kyali kyatandise dda okukola. Kyatandika dda. Jukira last year accidents zaali nnyo nnyingi. Kati saddaaka yeetaagisa. Lwaki yeetaagisa mu kaseera kano nga tetunnaba na kulonda? Anti kati inakugamba kintu kimu. Buli atuula ku ntebe waba simulokole manya atudde ku musaayi. Amaanyi gafunye aba gajje mu musaayi mu saddaaka. Oyo agwenda ba anfuga. Naawe era yakufuga. Ani? Oyaba. Ongambye leero baba mu kamyufu. Si oyo. Toleeta bizibu wano ku channel. Tukyayagala UJ kole. Tukyayagala okwogerako. Toleeta buzibu wano. Okay. Ogambye nti atudde ku ntebe. Yenna si wano Uganda yuka. Buli atuula ku ntebe. Yes, tuogera ku ntebe. Tugamba abakulembeze kale. Goyinza ogamba ntebe, muyinza ogamba Musumba asonze ku nene. Bali ne babivuunula bulala. Atatudde ku ntebe.
kale ali mu kifo ng'akulira abalala bwe tuba tukigogera okitegeera ng'akulira ki abalala kati wano we baba nga banonyeza nga ayagala kiwugula nga tayagala kusaddaaka wuwe akwata ssente ezisinga muwendo n'awa omusamize oba n'awa muntu ali ku kyoto n'amukolera omulimu kati omulimu ogwo basindika waliwo malayika mizimu musambwa ogwa omusambwa ogwa accident oguvunanyizibwa accidents toyanziza tukyali ne Musumba Edward kati Musumba obadde okyatunnyonnyola mu bufu bwe bumu obwakalulu biki ebirala mmadde nkyayogera nga ŋŋamba ekijja kitiisa ate kikanga bw'oba nga tewenywezeza naawe kiyinza okutwaliramu ndabadde nkubuuza lwaki byonna era byeyongeddemu kano akaseera nenkugamba kubanga buli wabaawo politics kati nga bw'olaba nti tuli mu politics kati mu politics muno mubamu demand abantu nga baagala FIFA nga baagala mukisa nga baagala kuwangula nga baagala amaanyi kuva okufa kweyongera mu bino ebiseera n'ensaddaaka okuwaayo wa sitaani ekola ki yeeyongera nina byendaba wano mu politics egenda kuddako nga bwe nabagamba dda nti Magombe gasamye abaana bagenda kufa Katonda yandaga bavubuka nandaga n'abaana abato n'abantu abakulu bamu ate n'abamu abadde bakulembeze ate n'abamu bakulembeze tebagenda kunyumirwa ntebe abakulembeze nga amaze okuwangula bayinza obutanyumirwa amala kuwangula bati n'afa ate abalala bagenda kufiira mu sizoni eno ngo amaze okuwangula akalulu ate oluusi nga tanaana okwesi ali yeesimbyewo oba ali mu nteekateeka ujja kudda twongere okukakasa obunnabbi obulungi obunnabbi obwo nga bumaze kutuukirira ndowooza tukyali ffennyinga wetuli tuli wano era nga nakugambe waliwo abamu abatandise kufa era bagenda kufa kubanga bo baagaana ne bajeema omanyi kujeema oli wajeema aba yajeema kati oba tolina kyosobola mukolera oba teri magezi osobola kola kikumuwa kati awo oba soke tukyusekyuseemu ebyo mukyaki eno ewammwe waliwo ekintu ekitandise okunnumya omutwe byose twali awo ogo wakiŋŋamba omukulu n'agamba mbu tekirina buzibu nze okuwasa ow'ekika kyange bwe yavaawo kati n'aleeta obuvidiyo obubadde butambula ku TikTok nga mu kanisa ate mweru era mu kanisa ddogo teriggwanga mwabalokole waliwo wano pasito mulogo kunku oliye yeeyita nabbi yeeyita pasita yeeyita ki yeeyita buli kyayagala naye mulogo kunku ate infact yakyaloze Uganda yagituulako bw'ati oba yoyo gwe tugamba nti nkaningawo n'ofunenze n'ogamba wabula ndoga buli wenzira ndaba waliwo yaloga musumba waffe n'agwa n'eddali n'avaako wayo musumba kyegwe yaloga era bona omusumba omu ali nga wakayita kubbiri ng'okutte kino kyakawembe bwe baaloga n'avaako yavaako kamapu nkalaba nebamuloga n'asooka n'agoba omukazi nebamuloga n'awasa omukazi nebamuloga n'ava ku Bible ndogo lyoli kisoboka kitya mu kanisa aloga atya muloge ngamba ono aloga banne kati ye alijjawo oyo omusajja muveeko yayogera ne sitaani
manyi gundi wa Katonda Wani ngira nayo mama eryo sabo lite sabo dongose eriri Mukama yambikulira olunaku lumu nga emisota nga giri wansi wa chache emisota era lunaku lumu nali ngoba nina olutalo lwenyingidde olwo nga ndaba makanisa gasebengerera abapasita bonna baliko ebikyamu nga mbasabira Mukama nanzuumingira omulogo nansongamu bwatu olwala najjayo nankola bwati omulogo nga yakusonga munsi y'omwoyo naye oyo omulogo yali atudde entebe ye yali gwali kusota ogunene naye nga yo omulogo yeyita pasita walinga ku kaleerwa waawo oyo nze nkubulira mazima lwansonga nti abantu tebakimanyi tetukimanyi gendayo kubanga tebaga naye genda ojjeyo baasa olabe bwe takufukira ekizibu ebaasa obubaasa ogane ejjizaayo zino embaasa zemutuwa ez'obweyamu ajja kujja gikwebangize oyo webase mulogo ate nga musumba nedda beeyita si musumba beeyita ekituufu mulogo kati approve eri nti yaloga church ya Victory wali naye lwakuba baali basabi Victory wali mundeeba n'obukakafu bwe buli n'obutambi bwe buli obutambi obutambula ku TikTok tebutambula gutasobola buta be yatuma kuleeta eddogo barekodinga omulogo ne baleeta obujulizi owoono gwe bazze okuloga ate gwe bazze kuloga naye narekodinga kati tulina obujulizi wa mirundi emmeka oba nze nkivuunule bwenti oba ono gwe bajja okuloga nga ye ebibyo ebikola nnyo oba ye alina eddogo lingi nnyo nnyo okusinga bali banne okusinga oli yali ono ye musabi nnyo ekyaki ensabi nnyo tebagiroga noba nga ofa otya bikuddira kati bano bwe babatuma baloge ne bibaddira ne bitaddira boosi bano aba transporting abeetikka batuma ngende mukolewo muti kyekitegeeza kati eddogo mu kyaki nekibaluma lwansonga nti abatuma asigala ayinaayina ate bo nga tebabimanyirako ate bo ne babonaabona wekityo mwekiri ati oli yagenda kulaba abatumye tabaliiko kyokka bo bali mu kubonama ne bagamba tugende tuloope gwe twaloga atusonyiwe kitegeera obiraba ati you're just a proof of a confirmation naye nze kyendabye buli musumba yenna asituka wano obanga toli musabi nnyo amazima musajja ajja akuloga era bangi baloze ne baggwa otutiisa tuleme tandika kanisa nedda sina kanisa yokka oli mulogaloga ne bizinesi aloga n'ebizimbe kasita govaayo oli w'amaanyi bajja kuloga kati abalala abagaza yalogaloga buli kimu wano mu Uganda ngate musumba oli ye ate yokirabika atesa ne sitaani kubanga ye musajja muzibu nnyo era nga ffe abasabi ffe Mukama asitudde generation yaffe kati omusajja tomutya ate mutiireke sobola mutya kubanga akolera sitaani ati kati oyinza okuba oli mu mwasa kubanga abantu balina amagezi gaki anti ngamba abantu balina amagezi ngaki tuyinza okugamba nti omusajja aliwo ati naye wati we bati oyita wano nga toyogedde na linnya lye naye omuntu yina amanya nti yegunibwa nange namutegedde kati naye yennyini naye alina amagezi
waliwo abamwasanguza manya direct nze sinaba kuboogera anti naye walaba mu kooti nti namwogeddeko anti takozesa kooti anti akozesa kooti ya wansi ate ya wansi ensobola nze musajja yakyalako tolina kyotiisa nze obusobozi bwonna mukama yabumpa n'amaanyi agamba tomutidde oyo ate oyo kyayi onywa munywe genda kulaba kati gwe kubuulire olaba gundi bagita batya b eno enjuki esobola kutta enjovu nga katini bwe kati katta enjovu era mirundi mingi bagamba enjuki tebagala enjovu weziri wabeerewo ki enjuki ejiyingira mu kakono neyekuba yokka paka weefa kitegeera kituufu so nze mu nsi y'omwoyo nalaba dda yamponinga dda naye nensigala ku kyoto n'addamu n'akuba emisinde n'adduka malayika wa katonda yakka nabeeyimirira n'omuliro wakati wange naye kati mu kusaba ku lusozi amaanyi gakozesa gyaga agagireyo wansi era nkugambye ddala bamanyi katalina nti kati nze limbuzaabuza kyobalaba ninga agasi ate mwe mwina kyemutamanyi n'okulya balya musumba tuwe data obwana oba obwenyini ovudde mu mbuto babulya kama yandakira ddala ate yemmere yaabwe yemmere yaabwe eyo bawoomera ge masavu gaabwe okay musumba ogambye nti obwo bwana abakazi embuto ezivaamu yemmere yaabwe yemmere yaabwe tegiba misaayi egyo anti era misaayi mpozi ogambye ate bo balya misaayi olaawe nekubyeggye nkitegeera ate waliwo n'abakyala basabira wuwe nga mbuto zivaamu saddaaka nati abasinga obungi babatwalayo bawonyezebwe waliwo n'okubeera nga sikuwonyezebwa ng'oli abadde asabirayo naye nga mbuto zikola ki zivaamu nga kiganyotere era oba nze nakiraba dda Magombe musajja watuula alinga kabaka ati nze bimbuzaabuziza nze mmanyi musumba yeeyita wuliriza ekyange yeeyita musumba anti enewe sobola kuba nga musumba wa sitaani kubanga erinnya bunnya eryo lyo linnya ki linnya bunnya ng'akolera oli takolera mukama tasobola akolera mukama oyo kwe kuŋŋamba nti ng'essaba erirongooseemu eryo erifaanana bwe lityo nga lyalina tebalyamuyinako obuzibu abantu bagenda nga bwe baagala anti biri bya mwoyo teryasobola biraba bo balaba byakungulu naye alaba mwoyo anti kati bwabakolera sitaani era abalaba kati tatulaba kuba luli pozi ate mbambagambye luli batugamba nti sinaba boogenda gwagambye nti ojjayo ebbaasa bwewebuzaabuza ng'oganya ogizzaayo ng'akola atya nga akugira ekiro mu kirooto oba mu vision nagamba lwaki toza bbaasa yange ate bbaasa teziba za layisi za $5,000 miliyoni 10 ate gwe wesibye ne bbaasa y'omusajja ate si gwe wagikubye ajja nakugamba za bbaasa yange bagamba kati nga bwe tuva omumwogerawo ne tugendayo abaatulaba abaabimanyi atumanyi naye oluusi aba n'abantu bangi abamutawanya aba n'abantu bangi kati oyinza ensi y'omwoyo eno tosobola kulaba abantu mutwalo osobola kulaba bali awo maaso wetugenda tuba twagala genda kola experiment ffe tutuula mabega naye tunaalaba bulungi eri maaso ekigenda anti oba tolaba oba olabira ku screen mugezi omusajja n'aloga kyaki y'omusajja
n'atuma bulungi abalogo balogo 10 abalogo 10 bagirogereme kuzimbibwa. Ono ali eno nga agende Kawempe. Oyo yennyini. So terizimbibwa. Ogamba nga agenda Kawempe yaliwa. Anti banjira. Anti waliwo gwe baloga. Ne kati kyaki tasobola gizimba. Oli gwe mbadde nkugamba ne bwalikola atya. Paka bwaligenda mu kusaba n'okusiiba okususse. Ate ne yeenenya nadda ku kigambo kya Katonda. Awali sobola kuzimba kanisa eyo. Naye anaasobola nga ali bize. Ogamba ani? Oyo yennyini gwe baloga. Ono w'obutenti. Sumogena kungisa asidi. Ali teri asobola kuyisa asidi nga nze okoze nange talk show. Tekisoboka. Okay. Ate teriyo gwe batoogerako baba bakologa. Wetegeere osobole kwenunulayo. Mu buwambe. Bakuloga n'owasa malaya tajja kuzaalira. Yakutwala mu kibiina ekirala ate nakyo kyabalogo. Kwegamba otudde muri mu ddogo oli woti. Otevunya naye nakuwulira agenda kuyisaamu eggaali. Ate amanyi. Anti baba n'abayinza okamutuusaako. Eva mutuuseeko. Ajja kutegeera nti muloge. Nze simugeddeeko kibi naye njagadde mulabula. Kubanga namulaba ddanga yalogebwa n'amulogera ddala. N'amuloga omumanyi. N'amuloga mumanyi neibawe. Olina obukakafu. Neibawe yamuloga. Ate amulogera ddala ekyaki tezimbibwa abantu enkube bakube baddewo ejjazimbye. Ye message. Nga simwa. Abantu balina ogenda yejjazimbye. Ebyamakyaki bino biringa business zino ezaffe endala. Abamu bazitwala nga business. Nga bava dda ku mulamu omukulu. Naye abamu ffe tuli kukuweereza Katonda tetuli ku miramwa gyammwe egy'abali bali mu nze nfune abantu bangi. Yego wangamba nti gwe tofa ku nnamba. Nze katate namba nyingi ekutwale mu Geyeena. Olwana kufuna namba nyingi ogende mu Geyeena instead y'okulwana ogende mukulu. Ate ng'ogende mu kibiina kiyinza okutwalawa mu Geyeena. So musajja wo muloge. Musajja muloge era kyalina okola addemu ayatule bulokozi yeenenye ajje mubatize. Ate oyogedde ku kubatiza. Soko okirambulula ekyokubatiza. Okubatiza bw'obanga tobatizibwa ogenda mu Geyeena. Nga sibatizibwa. Ffe batubatiza tuli bato. Bakubatiza. Ate Yesu bamubatiza muto. Bamubatiza akoze ati. Akuze. Kati lwaki babatiza bato? Baagala kubeesooka. Eyo ddiini tugiyita ddiini. Kati gwe bakwesooka ne bakukwata bakulizaawo. Ne bwe nkula nsobola okwesalirawo. Yes. Nga bwe neesalirawo. Kati nsonga lwaki nti woba walokoka olina okubatizibwa. Ne Yesu kennyini yabatizibwa. Era mugula eri bamaakinga. Oli mulokole nnyo oli musabi nnyo naye waliwo ebiganye bikulemeddeko. Tobatizibwanga. Bwe mba sibatizibwanga ne wenkola ntya ngenda mu Geyeena. Ogiyingira. Ne bwe neenenya ne wenkola ntya ne wenkola ne wensaba. Waliwo olunyiriri naye nsaagala oba ndubikkulire ndikulage nti ogenda mu Geyeena. Ndage musumba. Ogenda mu Geyeena kasita googana kola ki? Okubatizibwa. Nga nsiganye naye kati oba nkikole ntya? Okikola otya? Okukkiriza okubatizibwa ffe tubatiza. Mulina season ziwe mubatiriza? Nedda. Ffe tubatiza. Ndaba aba kyatulaba tukwebaza tukyalina musumba Edward. Agezaako tubikkulira ebyawandiikibwa atulage bw'oba tobatiziddwa ogenda mu Geyeena abaffe bituufu. Ffe be babatiza nga tuli bato ne batwesooka ne tutambulira mu buufu obwo tugenda kukola tutya? Tuddeyo nsome Oluganda agenze n'atugamba isoma Oluzungu tetulina egambe bweti
And he said unto them, eno Marko 16 kutandika 15. Soma. And he said to them, go you into the whole world, preach the gospel to every creature. Tubulire enjiri eri buli kitonde kyonna. Kati abantu mukola ensobi, mumanyi kubulira enjiri bantu bokka. Tubulire ebiki ebirala. Ebitonde byonna. Ebisolo. Ebisolo babibulire. N'ebinyonyi buli kimu. Mbibonjogere nabyo ntya. Bigambe kimbo ki. Gwe yogera nayo nti Yesu alokolera awonye. Nga ngamba bisolo. Ne musumba. Lunyiri wetugambe. Gatoli wakanira bwerere. Owakana n'olunyiriri. Siwakana bingi betamanyi. 16. He that believeth into oyo akkiriza and is baptized. Oyo bw'aba akkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi bwe n'abatizibwa, he shall be saved. Ajja kuba akoze eki? Yerongoseddwa. Saved. Anonoddwa. Number 2. But he that believeth not, oyo aganye kukkiriza, he shall be damned. Ajja suulibwa. Asuulibwa mu Geyeena. Kituufu. Marko 15 okutandikira ku 15 16 paka 17. Mark chapter 16, yes, verse 15, 16 and 17. Ojja bisoma mu Luganda oba tulusome mu Luganda tubijje bulungi. Awali bagamba musumba yasomye nnyo ki oluzungu sabitegedde nze sola agenda mu Geyeena ne wenda okukabukulokosi kiba kiwedde. Weebuuze lwaki Yesu bamubatiza ng'ate mukulu ate nga ye mwana wa Katonda. Ne yali agenda omubatiza yasoka n'amubuuza nti si ndi mubu oba nze nsaanidde okubatiza okitegeera. N'amuddamu atya? Awo sijjukira omusumba kati yabatiza mubatiza 15 Marko twabadde Marko meka? Tubadde Marko 16:15 egambe bweti mu Luganda sirumanyi bulungi naye mujja kuŋŋumiza. N'agamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Kati soko obadde owakana ebitonde bye biriwa menyerayo ebisolo mu ebiri n'ebimera mu ebiri. Very well. Buli kimu. Olira 16 egambe bweti akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Akkiriza n'akola ki? N'abatizibwa alikola ki? Alirokoka. Naye atakkiriza musango guli musinga. Atakkiriza kuba kulokoka n'abatizibwa omusango gujja akola ki? Guli musinga. Bwe gukusinga oddawa eri egambye olisiwulibwa mu Luzungu. Kati nze nakiraba mu nsi y'eggulu waliwo abantu abali bajja ne bakoma ku mulyango ne bakubuuza wabatizibwa. Nedda ate sitaani abakulinza aho mu nnyama ng'akweyanza ng'akuwoomerwa. So atabatizibwa ogenda wa? Ogenda mu Geyeena. Alright. Obanga walokoka weebale nnyo okukola paati eyo naye olina okukola ki? Okubatiza. Kati pasita atabatiza oyo si mulokole. Era pasita oyo gw'obadde ogamba tabatiza tagatta mbaga. Kituufu sigiwulirangayo. Si mulokole. Oyo omuweereza wa sitaani. Musumba, bale nkusaba tukome wano mu kitundu kineno. Tutandike kiri ekitundu kyaffe eky'eggulu. Okay. Mwebale nnyo abatulaba, mwebale kuwagira Eugene now. N'omukulu n'omuto wange nze musinga ku myaka. Nali ku kamera mbagala nnyo, mwebale kunjagala. Era nva ku Spiritual Purpose Gospel Network. Abagala kututuukako. Oyitira ku namba ey'okusabirwako. Enamba eba ya office ya kusabirwako because osabirako weerere
kujjako obanga oyina kuwagira kubanga n'obuweereza bwetaaga kola ki kubuwagira. Eri 07 4 6 18 22 41 eyo kambawe eyo yokka eyo jo whatsappinga either nonkubira direct oyagala kusabirwa oyagala kuyambibwa oyina emizimu gikusumbuwa ewama basimbawo byokoola emisambwa fe tuli gano amajja gatambulira wansi bagayita batya foot soldier aba Yesu tukutuukako ne tukuyamba ne tukusabira n'ebintu ne tubigoba oba oyina ebyoyagala kwokya nabyo ne tukola ki byonna kati ffe basamize nga batano bakalokokawo watugamba ku mulundi ebintu nga bibazitooredde nga kintu kitwala abaana nagamba waayi kanzirikire wa Pastor Edward so ne tubyokya ne batirira balokoka. So mukama bampeera omukisa mbagala nnyo. Tweyanzege bana atana subscribing tugenda kuba tutambula ne Musumba Edward ono tetugenda mumota tugenda mwekwatako paka nze Stone M tubagala nnyo n'abalala balina stories ezifaanaganako nga zino nabagamba kyano si abasumba bokka naye bwe tuba tufunye member fo mupya ate nno mwebale kwagala Musumba Edward Musumba bakwagala. Amina ge mazima era tujja basabirako mu kitundu kyaffe kiri ekyokubiri tweyanzeege. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki.